omuzungu alina abantu bayita hard skin people. Bano be bantu ababeera nga baaguba nga buli mbeera basobola ogiyitamu. Bw'otuuka mu state eno abantu bakwevuma bakwogerako omugambo nga bwe bagenda bwe badda. Naye njagala nkuyigiriza okubeera omu ku bantu bano. Osanga ebizibu bitini nnyo mu nsi muno. Ekisooka ddangamu ansa ntini. Fubanga nnyo okulaba nga oregulatinga omumwago ku buli bikubuuziddwa. Wabaawo balina bye bakubuuza ebikwatagana ku ggwe, fuba okulaba nga wennyonnyolako kitini. Bwaba bakubuuza ebifo e Bulaya yogerako bitini. Bwaba bakubuuza ebikwatagana ku bizinensi yo yogerako bitini. N'ebikwatagana ku famire yogera bitini nnyo. Naye bakubuuza by'omanyi ku muntu. Buli w'oyogera ebintu ebitini oba obijjukira era kikwanguyira okwedifendinga. Bw'oyogera ebingi bijja kulema. Bantu bangi bagenda ku visa interview ne zibalema lwa kwogera nnyo. Yogerako kitini ky'osobola. Oli bw'aba ayagala okumunnyonnyola era ajja kuddamu akubuuza ekirala. Buli kibuuzo kye bakubuuza ddamu kitini. Namba 2, yiga okusirika nga bakudisappointinze. Bw'ofuna omuntu akutaaninga down oba akuleetinze down oba omuntu yenna akunyiizizza, yigako okusirika. Ebiseera ebisinga bw'omala okujjula ebigambo by'ofulumya oyinza okwetaaga okwetonda nga tebikyadda. Nkiddamu, singa omala okunyiiga ebitabo ebitukuvu bigamba omuntu ow'amaanyi eyo yafuga omutima gwe ng'amaze okujjula. Bw'omala okunyiiga yogera bitini. Fuba nnyo, in fact bw'oba tosobola kwata ekkubo oveewo oleme kwogera bigambo kubanga oyinza okwetaaga okwejjusa. Jjukira bulungi nti omuntu ayinza okukunyiiza n'omukola ekisingawo. Omuntu asobola okukusonyiwa naye n'ateerabira kiwamukola era n'ataddamu kutrustinga. Kati bw'oba okuma ebyama by'abantu manya bulungi nti oli ne bw'aba akunyiizizza olina kwogera kitini oba obutayogerera ddala oba okuvaawo. Namba 3, yiga okusavaivinga obwomu. Beerako mu mbeera ne bw'oba olina kye weetaaga nga tolina muntu gw'okubira. Lwana olutalo paka nga oluwangudde paka ku mujaasa asembayo. Weewale nnyo okusabiriza kubanga atakuwadde tasobola kugamba bantu nti teyakuwadde, wabula asobola obbagamba nti wamusabiriza. Kyakubiri, abantu abasinga ne bw'oba omwewozeeko ne zikulema omuddiza mu budde asobola okugamba ensi yonna nga bwakubanja naye lw'omusasudde talina baagamba. Abantu abamu batandikira amanya g'abantu olw'okuba baakuyamba akkandu akatini. Kyakusatu, abantu abasinga balina leverage. Akubeerako ebbanja nti nakuwayo emitwalo 2 kati ne bw'olifuna milioni 10 okumuyamba ajja girabanga obligation nti gwe oteekeddwa kubanga ye yakuyamba nga ogenda ebweru. Kati nga bw'ofunye ssente agamba n'akomawo n'atankubira. Ojjukira ekintu ekyo bulungi, lwana paka ku mujaasa asembayo. Si buli ssaawa nti olina okulwana okuba nga bakuyamba. Ne bw'oba olemereddwa paka ku ddala erisembayo olyoka osaba obuyambi ng'omanyi nti si kyalina kiddako. Ekirala, toyina baayo nga toyina muntu gw'osuubiramu kalungi. Ne bw'oba omuyambi oba wamuweerera oba wakola ki oba omuwadde ssente oba wamuyamba, beerawo nga toyina ky'osuubira kuddiza mu bulamu bwo. Kijja kuyamba okuguma omutima ne bw'aliba talina kyakuwadde wadde gwe wamusomesa. Mu mutima gwo tekijja kuluma kubanga obadde toyina ky'omusuubiramu. N'akasemberayo ddala nga bw'onoonya abantu abalungi, fuba nnyo naawe ofuuka omulungi kubanga abantu abamu tubajajinga aye najja wano n'atambuuza naye naawe bw'omuyitako tomubuuza. Bangi be tujajinga obutatukubira naye nga naawe tomukubira. Kakati omulinda kukubira naye naawe tokola ki? Nakubira leero n'akubuuzako, nakubira enkya n'akubuuzako, n'alaba message naawe n'omala emyezi 2 nga tomuddira. Kyokka naawe omujaji gwe n'amala ebbanga lino nga tambuuza naye naawe tomubuuza. Gwe bw'olaba aluddewo ng'omukubirako ddi. Buleminga abantu b'omanyi nti naawe oli mulungi gye bali. Nga the same way oyagala okubuuzaako naawe bw'olaba baluddewo naawe babuuzeeko. Ono gwe tuyita hard skin person, omuntu eyaguba. Bw'olituuka mu mbeera eyo ebintu ebyo byenjogeddeko ng'osobola obimastaringa teri muntu agenda kunyiriza mu nsi yonna kubanga essanyu erisooka oba oli yeewadde. Beera bulungi.